Abasanjagiddwa ebisa omukiro kubaddeko Kano Christopher Twebaze okuva mu nkambi y'amagye Mubende, Moses Awol ssaako n'omuvuzi wa bodaboda atategeerekese mannya nga basangiddwa mu ddwaliro lya CPR Mukono nga bafuna obujjanjabi. Ettemu lino libaddewo mu kiro ekigezezza olunaku olwaleero ku kyalo Walusubi mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono ng'abatemu bakulise n'eppikipiki ekika kya Bajaj 2 okuli UDR 519X ne UDJ 488V. Babatematema mbeera babayisiza bubi nnyo ne bababbako ppiki batutte ppiki 2 naye ku ppiki eyo y'omu kwabaddeko omusaabaze Kano Mulamba naye ne bamutematema. Kano Mulamba yabadde akomawo wuwe yabadde naku duty n'agamba kanzireko ewaka tugamba zabadde wakati wa ssaawa 6:7 naye tetuyinza kumanya babbi baavuddewa oba baavuddewa. Wakati Mbulumi Kano tumwebaze ayogedde engeri gye bagudde mu batemu bano. Abadde babbi ndowooza ekiro saawa 6 baatutemudde ne batwala ppiki y'omuvubuka yabadde atuleeta. Embeera enewaliriza abatuuze okukeera okukola omuyiggo ku batemu nga zo ppikipiki zisangiddwa muzigo nga zipanguluddwa. Kyokka abadde mu nnyumba olulabye ebbiina ly'abatuuze ne beggalira. Ekiddiridde kubadde kumenya nnyumba eno okubakunulamu n'okubakolako, era poliisi egenze okutuuka ng'omuze embuyaga ezikaza engoye. Nogenda muloli nosasula ppiki obukadde mwenda nobanga avuga emmotoka nebukyenkeera sajja nakutematema bwati. Abatuuze balaajanye ku ttemu erisusse nga bakyasobola kutambula kiro. Susse eno ddala ewakisa abantu babiri bakatirawo omu oba babiri abantu bangi naye batuyambe batemu bungi abo abantu wo weetaaga okuzimbawo k'amayumba naye nga bo bagenda kukuttirawo. Tumere susse agonya bo buyitire engeri y'okutematema abantu mubeerenga tulina kusaba poliisi etuyambe. Abakulembeze okuwadde Lutenanti Mukasa Kigundu ne Alise Nnyonjo atwala abavuzi ba bodaboda e Nama bavumiridde ettemu lino nga balitadde ku bavubuka abeekeserera obugonja n'enjaga. Abantu bangi abaana bakeera mu njaga mayirungi tebalina mulimu gye bakola, so tuteeberezebwa okuba nti bebo kubamu abatukolako obulabe. Abaana bakuno bayitiriza ekigambo njayi, tebalina mirimu, bali wano bengeera banywa enjayi kuba. Kati baagala poliisi ekole ekikwekweto sinzigo. N'olwekyo twetaagayo operation y'amaanyi okulaba nga tukwata ku baana bano kubanga nsuubira wava ekizibu kyonna n'obubbi. John Bosco Isabiriye yenyamidde olw'abasenga mu bitundu ne bajja n'emize. Naye kyemanyi mu byonna nti ebitundu biba bikulangulana bijja n'ebizibu bingi. David Musikalyankolo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.